erinnya nze Kimuli. Kimuli Jjumba. Nali nnyo okuvaawo. Okuvaawo baye ku 2 nenfuna booda. Omwami yabadde ali musiraamu. Kati ne mugamba ndeetako paka eno ne mulagirira. Nagamba agenda kundeetera emitwalo 3. Kati yabadde andeeta tutuuka awo bwayise. Ne mpulira nga njagala kale kugwa. Asikyasobola kubeera ku piki. Mugamba nzijjaako nfune taxi. Kati taxi nejja netikawo omuntu eyasoose. Netikawo omuntu omulala. Nejja nentuukako. Agamba yingira mangu wano bakola ki? Batukwatirawo. Nenyingira nenzija. Kati munda nga tumaze oyingira nembuuza oyo kondakita ontwalira ssente mmeka? Agamba ngenda kutwalirawo 10,000. Nenzija n'ensawo yange nentuula naye awo. Netujja. Kati tutuukaawo ku Nesta g'amafuta ku mabanda. N'akyamaawo n'ayimirira n'agulako awo gonja n'atandika olaga atikka ki abantu. Kati nendaba nga alaga akyaliwo obudde bungi. Awo abadde wansi waliwo dowaddewo akaduuka k'amasannyalaze ne ka kioski n'akengoye. Kati nenvaamu nga ndabya ka mobile money nfuneko airtime. Anjala kugamba abali eno banindeko ekigogwa wengenda okuviiramu. Kati wenagenza ogulaawo airtime nga waliwo abantu abalala baliwo okwo. Kyomwami mukumbuuza nkutereko kuba wonna oba nteeke ku akawunti. Ate nga ndaba ambuuza naye akyakola ku balala. Nengamba kambiveeko ninye lumu nkole ki? Ngende wali. Kati nkyuka nvaayo. Nkomawo. Nga sibalaba wenkoze ki? Wembalese. Ndowooza bazzeemu emabega lwono nga kuba gonja batera okubeera awo awasooka. Namba babazze eri. Nentambula nenzirayo okwo. Nentunulawo nga gyembaddemu emmotoka sikola ki? Sigirabaawo. Nenzira mu maaso. Era nga sirina kyenkola ki? Kyendaba. Kati mu kupaala ennyo naade nsala kkubo efaanana nga gyembaddemu ng'eri sayidi zeeri. Kuzitambula zidda Kampala. Kati omukyala kwe kuba nga atopapa nnyo motoka zijja kukoona biki. Nampi nanyimiririza awo wa booda. Booda yadde atuyiseeko nga agenze n'amuyimiriza. Ajja n'amunyonyola n'omukyala agenda wano mbadde nsaba okole ki? Omutwaleko. Kati n'angamba bwe tutagisanga mu 14 tulina ogisanga wa? Oba Kigogo asooka oba si kyo oba owookubiri. Nti kaale netuvuga piki. 14 tetwagisanzeewo. Kigogo n'asooka tetwagisanzeewo. Tuvuga Kigogo wa Kaddu tetwagisanzeewo. Netumalayo paka wali wansi waliwo ku kigwogwa kya Mutebira awo. Nga tetulina kye tulaba. Nga ekyaddala sooka ate onzizeeyo nkola ki? Wali awali abammanyi. Nanvuga nankomyawo ku stage. Bwe yankomezaawo nenfunawo wa booda yabaddewo alina omusina mumanyi oba namupya. Namugamba nnyamba ontwaleko nangamba olaga nemunnyonnyola. Ajja nantuusa wano. Bwe yantuusizzaawo nendaba ababooda be nasanzeewo abaddeko nga yabadde ani. Nyandyerabira nemba nnyonnyola ekimbaddeko. Naye nembaga asooke tugendeko wansi yonna benjagala okukola ki? Okulaba. Nentuukayo nabo nemba nnyonnyola. Kati netugamba tugende Gombe. Twagenze kugombolola. Osiside n'atugamba mugendewa Matugga. Netugendayo Matugga netubibannyonnyola.
osi n'agamba mugende wano wabeera ebiggwa n'agamba mugende Katalemwa balabe komanda waki wa trafiki. Netumulaba netumunyonyola n'abuuza emmotoka ogimanyi number plate. Nemugamba sigimanyi number plate naye wenjiraba njikola ki ngimanyi. N'agamba kale kati n'agamba bw'oba ogezezaako giraba bayimirize obanyonyole oba okomewo wano otuulemu ojje naki nawo. Netulindalindako tetwazzeemu kolaki tetwazzeemu giraba. Kati netubeera eyo mu kusoberwa okungi kwe kubabuuza ne mbagamba naye mpulira bagamba ku kkubo kuliko ki kamera zo zifunako otyo okola ki okuziraba. Kati waliwo omwami n'atugamba tusobola ofunako omuntu ne batulagirira. Wajje twabadde twabaddewo ejjo ne batulagirira Kasangati ne tugendayo. Ekyasinze twaleyo ng'abamu balowooza oba si byemba nnyonnyola kale nga si bo balowooza si byebyo. Tutuukayo ne bakitubikulira kamera ng'eraga we nalinnyiddde ng'era ensawo ngiyina. Yatandikidde wali ku ekwambyulensi ezo ez'abasiraamu ng'eraga ensawo ngiyina n'omwami yanvuze ng'era bamulaba bulungi nejja n'eraga we naviiriddeko awo ku tasikiza awo nabadde sinaba kufuna mmotoka. Kati ne balaba n'emmotoka era obwedda nga emmotoka gyemba nnyonnyola nga bwefaanana n'abantu ababa bagibaddeko nga bwe bafaanana. Ne bagiraba namba plate ne bagiraba n'eya piki eyabadde ndeeta okuva awo nayo ne bagiraba. Ne bajja ne batulaba n'omwami era eyanzigyawo nga bamaze okumbulako ku matugga eyantutte okugoba eyo emmotoka era ne balaba we twakomye nti twakomye Kigoogwa. Kati awo bo ne bagamba gundi esooka komaawo eraba komaawo. Ekoma kusimanya baga ekoma ki Kakerenge ekomaawo Kakerenge. Kati webukedde leero ku makya ekiro netuwaayo ebyo twagenze n'oyo waawutoda n'akeera we bamuwaddeyo ennamba kati n'akeera mu tawuni n'atuukayo. Bwe yatuuseeyo etakisi n'agiraba. Kati bwe yagirabye n'agituulamu n'abanga kasitoma n'abanyonnyola omukyala bino na bino. Aga kituufu omukyala twamutambuza tumujjukira gwoyogerako bw'atyo naye ebintu by'ayina twali tetubivunaanyizibwako kubanga yatuulaawo naki n'ensawo ye. Naye tuyinza okulaba nga tuginoonyanoonya naye biba byetaagamu akasente. Koolye kale kambategeeze kati webukedde ku makya ne batukubira ne bagamba abalenzi baagala kutulaba. Abo abatakisi baagala tulaba baagala tusanga ku mabanda batunnyonnyole ebyo. Tusituka tubadde obanga 4-5 ne tugendayo ne tubalinda ne bajja ne batuuka. Batuuse ne bagamba olundayo ne bagamba ono omukyala kituufu tumumanyi. Omu ng'agamba twamuvuga omu ng'agamba saamuvuga. Kondakita nga ye agamba namuvuga namutikka nga ye driver agamba nze saakola ki saamuvuga. Kati nga ye kondakita agamba namuvuga naye ensawo ye sikola ki simanyi oba omusaabaze yagitwala oba ki simanyi. Kati ekibaleetedde okuddayo ne kiyamaani wa gundi wa stage ey'ematugga n'agamba baddeyo bonna bagende ku kamera balabe eddala ewatuufu yanzigyawa.
ne baddayo ku kamera kati nempuliziganyako nabo nga bagamba ekituufu naye ne konda ne driver naye awalabye we bakola ki we banzija era nga n'ensawo yange nkyakola ki nga njirina era ne bagira bulungi nga nnyingiramu ki mu mmotoka era ne wabalaba bulungi nga nvaamuwa kugwa matuga ku mafuta kati nabo ne bakkiriza ekituufu ensawo bagenda nayo naye kati nabo baagala kulaba bwe bagenda baagala kulaba gundi eva sembe kwogera nga bagenda ku gundi zeruweero kamera zeruweero balawo bawa katikati awo waliwo omuntu bw'aba omuntu yavaamu mbu basobola okulaba namba plate oba ya piki eyamutwala okuvaawo okukola ki ne bagenda ne bamubuuzaako kati awo wenkomye okuwuliziganyako nabo naye nga njogedde nabo bazibadde basawo kati ekitegeeza gwe kamera ekulaga ng'ova mu mmotoka ematuga naye nga tolina nsawo eraga siina nsawo kuba nali nfuluma nga sinnatuuka nafuluma nfune airtime muteekeko tuddemu kakyesamanye balowooza nvuddemu oba beerabira nti babadde bandeese awo sitategeera chairman yanyu oyo wa stage abula kamba kubire bano abali naye simutegedde linnya eyakumabanda office eri awo waggulu mu katale naye simumanyi linnya kati gwe mu mbeera eno nga mama w'omwana twagala okumanya obulwadde bwali bulwadde ki obwakutwaza mu ddwaliro obwali buluma omwana tebwali nnyo nti nno bwalibo nti oba yayina kino oba yayina kiri wabula zaali awo saawa nga 3 nga zigenda mu 4 nga mpulira ayokerera ng'ayokera ate nga mpulira ayokera ng'omwana ayagala okwesika kinengamba kasooke mudduseeko waliko ki kakiriniki ng'obudde bukyakola ki abukyali ayinza ottabuka ekiro kati wentuukira kakiriniki omuwala gwe nasangawo n'amukebera bwe yamala n'amuteekamu akagundi mu nkwawa n'agamba temperature eri waggulu eri 38 simanya biki n'agamba tusooke tumuteeka akakerenda ku kabina n'agamba mugjeeko engoye n'akaleeta n'akamuteekayo kati nga dokita akola ki nga waali amukebere tuba tutuuka awo mu kkubo nempulira nga akolamu bwe twakuba kahampu n'akiddamu ogwokusatu ngambye yali anvuga simatidde nono byakoze ki byanyambye olwokuba twamusanga waliwo bodi ezimulinze ng'alaga agenda out nze ne ndowooza akikoze ku nejjako kuba musanze mbudde bukola kikuba nga agenda out leero nasabye ofu biki nengamba kati ayagadde ku nejjako kati kwe kumugamba nvugo nnyongereyo kati bwe yannyongerayo n'antwala ku seroka kati wentuuka ku seroka abasawo ne mbasangawo ne balaba omwana embeera gye yalimu ne bagamba yeetaaga dokita ebamuyita naggulawo ne tugendayo mu kasengeke n'amupima n'agamba omwana nga gundi eri waggulu kati akakenda ke baali bamukozesaako yali ampaddewo akasigaddewo nti waddamu okubuguma nkamuteekeyo neera nenkajjayo mu kaleega nenkamuwa nga bamukozesaako kano naye obuiso bwe bamukubye tebabuŋŋambye naye bamwe bakozeseza miiru 2.5 ŋŋamba kale n'atumya ebisiba bateekeko gundi gamba njansooke muteekeko simaaddi biki simamuteekeko simaane gulukosi kati wamala okukakkanamu tulyoke tutegeere ensonga lwaki akola ki yesika n'abitumya n'afumita ensuwa negigaana n'afumita ewala negigaana n'afumita wano negigaana n'afumita ku bigere negigaana n'afumitako wano negigaana n'angamba ekyaddala kankuwa erifaalo n'angamba kankuwa erifaalo n'angamba ogende oba kiruddu nemugamba nkiwulya naye sikituukangako n'angamba naye wangu wayinza okwanguwa yangamba simaaku parachute
Nangamba gundi ya mitwalo 15 ekudduse otuuka wali babasooka wangu yange ogendedde mu ambulance. Ne mugamba nze no sitambudde na ssente sirina wano ssente. Ate nandeese tavuga ku kolansi. Kati yagenda okulaba omwana embeera etabuka yayongera kugira ne mugamba ekyadda nja kulaba ngeri gye nkola ki gye nva wano naye sizze na ssente. Nangamba oba tolina ssente n'akwata mu nsawo oyo dokita n'ampa omutwalo. Nangamba funa wano gundi ekudduse speed. Kati ngenda tuuka wali ku main wa boda ngamba nkutwalira ebiri kitundu paka nga nkutuusizaawo okola ki kwolaga. Ne mugamba tewali buzibu kola ki ntwala. Kati bwe tutuukayo twasooka eri simanya kuba obubenje nti gye batuukira kuba obubenje. Tutuukayo ne nsangayo omusawo ne mmulaga omwana nangamba mpa ekipapula kye bakuwadde ne nkimuwa. Bwe nakimuwa nangamba weta obenga addayo ng'afuluma ogende eri. Nandagirira ne ngendayo ne nsangayo abasawo baaliyo 3 nga batudde awo waliyo reception endala. Ne bagamba naye nno kati obudde bw'otuukiddemu abadde ku gundi akoze eki anyuse kati fe abaliwo tuli kuba n'abasuuze be batadde mu ki mu bitabo wabula okuyamba tumyayo akaseke. Ne mugaba akaseke akateekako ecupa n'agamba tumya ke bayita akaseke ka oxygen. Simanyi ofuluma awo nawo kati waliwo omukyala ng'ali awo nanyambako oba yalina bebi nga mukulu ku kitanda nanyambako n'agenda n'akandeetera nangamba leeta n'amazzi gano ag'okunywa nago ne bagandeetera n'ayiwamu amazzi mu kagundi kalinga kagiraasi n'ayiwamu n'atuuza eno wansi n'akubayo akayiso waggulu n'amuteekamu buno obugundi mu nnyindo bwe bati. Nangamba agira abeera okwo paka nga omusawo addako ku dduty akoze eki ngazze. Kati waayitawo obudde n'addamu ebintu bye bimu byadde akola eno n'addamu neyeesika ne muyita musawo omwana. Nangamba nti sisobola kati mukuba nti oba ddagala oba ki kuba tali mu biki mu bitabo wabula tumya kano akadagala bakakugulize okamuteekeyo ku ki ku kabina kyalinga kirabbawo ekiti. Nenkitumya nekisooka kinnema okuteekayo najja nanyamba nakinteekerayo. Ziba ziwerawo ssaawa nga 9 n'alaga ayagala kunywa ne mugamba sazze na kintu kyonna asobola kunywa ki. Nangamba osobola otumyayo oba gulukosi bw'oba tolina mata gakola ki ganywa. Kati nga waliwo omukyala ali awo nga naye alina omukebe gw'amata era agabiira omwana waawo nangamba kankuweeko ejiiko okozeseeko obudde bunaakola ki obunaakeerera nampa nentabula nensabako ekibomba nanga tetusobola kikuwa kubanga omwana tali muki mu system kitumye. Ne bagenda ne bakinguliza nenkubamu nemukubamu kyayi nanyo ssaawa awo nga 10 n'atabuka nnyo n'alaga yeesikakumu nempita omusawo ne mugamba nga ndaba omwana yeesikakumu nangamba nakugambe sinanye kyensobola kukola mpaka nga oli omusawo ayingiza mugundi akoze eki azze wabula kamukuteereko alina ekigundi yakiyita oba monitor kyali kiwanvu ekikirina ka TV n'akireeta n'amulumisaako eno ku kagere n'akinyiga nekibeerawo nga kikaaba kwi nangamba ajja kubeera oke konze kale n'akijjako n'akivuga n'akizaayo wayitayo eddakiika nga 5 n'addamu kati bwe yakola ennyokolo n'akola nga kisingako kiri ne muyita musawo jangu omwana azzeemu najja. Kati bwe yakiteekako nekikola ennyo nekireeta 00 n'antunulako nga nange mutunuulidde n'atunuulira omwana n'aŋŋamba kati najja n'amukwatako ku maaso waati n'aŋŋamba leka
muterezeeko gana amaaso gamuyisawo binga atunudde muki mu mataala konze kale kati olw'amaliza najja nanyabo wazze naani nemugamba nazzenzekka naŋŋamba waliwo eddagala lye mbadde njagala okutuma kuko sinaba nga bagiyita ki olireete tulikuba omwana konze kale nemugamba liŋŋambe naŋŋamba muteekaawo omwana teekaano omwana ku katanda kuba nali musitudde bati muteekaawo ku katanda ojje tugende eno nkole ki ndikuwandiikire ku reception ng'eri eno neŋŋamba sirina kyakkola nemuteekawo kati we namuteekawo najja naŋŋamba kanjije mmale okuleeta akapapula kwenkola ki empandiika kati waliwo giraasi eno reception kati waliwo giraasi muno mwe bateeka abaana enda okulaba zeeyo katanda wabadde omwana ate obwedda ngamba simubikka ayina oyisa ebbugumu ate enola yakutte bebisho yonna akoze eki amubisse bwe yavaayo ne mubuuza musawo ate omwana nga wagambye tetumubikka ate n'agamba amubisseemu kubanga kati afunye eki obunnyogovu konze kale agamba genda wali wabera otuli wali nkuleetera akapapula wayitawo obudde ne wajja akasawo akatono kakyala kambuuza nnyabo wazze naani nemugamba nazze nzekka agamba oli omusawo abadde akwagala konze kale kati nga manya ngamba eri eddagala lyaŋŋambye okuŋŋamba agamba sorry about konze otegeeza kinagamba bebi amaze n'agenda nemugamba kyobadde onnimbalimba nti ontuma ddagala biki naŋŋamba nti mbadde saakugamba ng'omukoze eki omusitudde wano naye wazze naani neŋŋamba nazze nzekka naŋŋamba engeri omwana gibadde tunamuyingiza mu bitabo oba osobola ogguma osobola otwala omwana wo nga toyingidde mu expenses za mochari ekyokubiri bwe tumuteeka mu bitabo simana n'agenda negoza mochari tafuluma nga talina kofini n'abimpitiramu awo nemugamba nja gguma naŋŋamba onooguma nemugamba nja gguma naŋŋamba kaale omutwala otya osobola okufuna ensawo nemugamba ninamu nsobola okufuna ensawo nanfunirawo omulenzi yali ali awo nga azze kusimbula alina kiyunifomu kya green nagendera oba ensawo yagingulizaawo simanyi nagindeetera nteekamu omuntu wange nenvaayo kati mba nvaayo awo nensanga aba obukofini wabweru maama tulina obukofini biki naye nga saagala ategere nti nina ennaku tulina obukofini biki simanya waliwo ambulance esooka nengamba siina wenkola ki siina wendaga kati weyanemerako ennyo nangamba kale kankusaza nansaza nantuuse eno ku saidi y'omukono gwabwe nemugamba nze nno nzirawo nzira ku Bombo Road nangamba kale kati aba akyansaza bati nendaba wali obutamba nemuganya mbongulizeeyo akatambaala nemuwa emitwalo ebiri nanguliza akatambaala nandeetera ogumu akanaana nansaza nanza saidi zeri waliwo ambulance ziriko bigambo by'abasiraamu kati awo nafunira oyo omwami owa piki omusiraamu nemugamba ngenda wannawo nangamba ngenda kujjako mitwalo esatu nemuga tewali buzibu tukole ki tugende kati awo bwayiisa awo we nawulira nga sisobola piki kwe kuvaako nenennyeyo emmotoka kakati mu bufunze byabaddewo byonna nabiwulidde n'abamu nawulidde bagamba waawo oyo yateese omwana ku luminati n'abamu n'okugenda mu ddwaliro jjo kuba jjo twasituseero sibona nitugendayo nga bagamba n'omwana saamutwalako muddiro teyalwala namuwadde ku luminati naye mutwala biki kyova n'abasitudde nembakola ki nembatwalayo bakakase naye bye boogera si kyekikulu kubanga teri asobola kulumirirwa bukatuliki kusinga paapa bonna basobola okuba balumwa naye teri asobola kuwulira bulumi bwenkola ki bwempulira bye boogera si byempa amatu oba omutima
wabula nze kyendaaja nakiri kimu nti yenna aba alabye ekyefaananyiriza omwana akole omutima ogw'ekisa oba ogw'okulumirirwa. Sirina gwe nvunaana nti ngenda muvunaana. Era buli amanyiko amayite tatya nti oba ngenda, sirina gwe nvunaana kubanga olwedde omwana yafa nga nze mulina nenzikiriza nti akoze eki, afudde. Wabula kyensaba kiri kimu, okumufuna. Kyekyokka. Sirina gwe nvunaana, sirina gwe ngamba nti kino oba kiri. Mwalimu ekipapula kye bampa ekyo ekyali kimutwala e Mulago kubanga olwedde omusawo yaŋŋamba tasobola kubeera nakyo nga tali muyingiza mu ki, nga tali nyina kiwo oli agenda omuyingiza mu gundi. Era mwekiri ne namba zange ez'essimu kweziri kuba bazinsaba. Omwana ye Paulina Namigadde. Ye Kasirye David. Nze Kimuli Jumba. Nze nokulanga ensuubira engeri ensawo gye yabadde obanga mpya ate n'engeri gye bavuga abantu b'okumakya ndowooza babadde basuubira oba nva kusuubula oba nze bwe ndowooza omuntu bw'aba yagitutte kye yalowoozezza kuba ensawo yabadde mpya bulungi. Kati buli agirabako ayinza okusooka okulowooza nti mulimu ki, mulimu ekintu kyagenda okukola ki, kyagenda okusangamu. Nze bwe nkisuubira bwe ntyo. Ensawo bwe yabadde efaanana si yanjawulo nnyo ku nsawo nnyo nnyo eza bulijjo, wabula ndowooza ekyenjawulo kijawukanako nti ositula eyina enkoba bbiri, osobola okusitulawo otyo oba osobola okuteeka wano we bati kati erinamu ekya bbulaaka n'ekya brown. Bagenda eyazipu gye bakola we bati kubanga yeyina emikono ebiri eno n'eno. Assessment case. Ku bwongo nga nze ndaba omukazi atuzanyira ku bwongo. Abamu tebakkiriza. Ye omukyala agamba nti omulambo yagulese mu nsawo. Nze nekengedde bwe nti bwe kibanga amannya ago oba naalibadde nsaba bwe kibanga amannya ago gali bwe gatyo omukyala waffe yalibadde atubuulira amazima ne tulema okudda mu kubonaabona kuba tuli mu kwonoona ssente. Emmotoka buli lwesikuka n'egenda tuteekamu amafuta, abatambula balina okulya, naffe bennyini wano tusigala tukola ki, tulya naye bannaffe abatubeererawo basigala balya. Kati omukyala oyo simunako buzibu bwa mukamuto wange era mukyala wange mwagala wandaga omwana abawana era musanyukira naye ekino ono nsenga w'abaana nga ngamba nti muzzukulu wange akoze eki, afudde. Nenzija okuva waggulu ewange ntuuka wano wayise ndowooza essaawa ng'emu ne maama w'omwana nga akoze eki, atuuse nga ngamba omulambo abatakisi bagukoze eki, bagututteko. Nze nga bagutwala bati nti mbadde nvudde mu takisi ng'etikka abantu ngenda kugula airtime, takisi n'esimbula. Ne tutandikira awo era ono muwala wange ne mukawa waayo bino bitegedde n'ambuulira ebyeyambuulidde, sitole yange bwetyo. Oluvannyuma lw'ebyo okumanya biki ebyaddiridde na mbeera ki ebuuka kisaawe? Embeera eriwo, ffe tugezezzaako okunoonyereza, tulemeddwa. Era waliwo muto wange essaawa zino bagenze ku kamera nga batrackinga emmotoka eyo nga bwe yakoze eki, omukazi mwe yabadde kuba baŋŋambye babakunkubira ne baŋŋamba bamulabye ng'ava mu mmotoka ematugga. Naye nga emmotoka babalabye ne bagamba bo tebanalaba ku ki, ku mulambo. Tunnyonnyolemu ye abagamba omulambo gwabuze gutya.
yavudde mu mmotoka nakola ki n'agenda ogula airtime ng'emmotoka eyita abantu ematugga yagenze ogula airtime okugira bwati taxi n'esimbula teyakoze eki teyakozeeko follow-up yonna okuva jjo bwe baatubikidde twabikidde bannaffe nga tumanyi omuntu waffe afudde tugenda kuziika leeta ne batugamba nti akoze eki abuze bwe kityo bwe kiri asobola okulaba omulambo gw'omwana ow'emyezi 5 guli mu baaga efaanana mu baaga eya black erimu brown tuli ngalo myambe Amannya Nansaba Irene nga ndi mwannyina wa taata w'omwana Kasirye David mugenzi yenna migajja erinnya eryokubiri ndyerabidde maama we lye yaŋŋambye kuba abadde muto abadde myezi ng'ena ng'agenda wezi 5 omwana yalwala ku olwo ssaawa 2 okwosajjo it was what Friday yalwala n'amutwalako awo Ekigoogwa mu ddwaliro bwe baatuukawo omwana n'aba bubi abasawo ne babalifaalinga bamwongereyo e Mulago ne yeeyongerayo kati nze nali waka ssaawa 11:00 ez'ekiro mwannyinaze n'ansindikira ku WhatsApp n'aŋŋamba mwannyinaze nfiiriddwa omwana omuto n'ansindikira n'ebifaananyi bye ng'omwana ali ku oxygen ne mmubuuza omwana buzibu ki ate yalwadde ddi n'aŋŋamba omwana baŋŋambye yalwadde lwaggulo awo ne bamutwala mu ddwaliro ne babongerayo e Mulago kati nali nkyali awo mmaze okkubirako no taata omugamba nti David afiiriddwa omwana aye ne nfuna essimu nga bagamba omwana abuze taata w'omwana n'ansindikira audio n'aŋŋamba ate bino obiwulidde baŋŋambye omwana akoze eki abuze naye ne nziramu ne nkubirako bano bataata ne mbagamba ate omwana abuze atya ne bagamba maama we abadde afulumye mu mmotoka oggula ku airtime emmotoka n'esimbula n'ekola ki n'egenda kati awo ne tukuŋŋaana ffenna ne tujja wano nga bitusobedde tetumanyi kyakukola bwekityo bwe kyabadde bw'ava eyo yagambye bw'ati sitatimenti ye nti bw'alaba takisi ng'egenza omubadde omwana yafuna booda n'abagamba tugobe takisi ezo ezigenda bwe baatuuka ewa Mutebire ku faamu nga talaba takisi naki n'emu n'agamba owa booda nziza awaka bwe baakomawo ewaka n'agenda ku poliisi e Gombe okukola sitatimenti abagambe bamuyambeko nti omwana abuze ab'e Gombe ne bamugamba ebyo tetubikolako genda e Matugga n'agenda ku poliisi y'e Matugga n'abategeeza ne bamugamba agende e Katalemwa kuba traffic n'agenda e Katalemwa n'abategeeza n'akomawo n'agenda ewuwe bataata ne babeera wano ne bagamba yiyi lwaki ali eri taata n'asindikayo owa booda n'agenda akola ki amuleeta wano bwekityo bwe kyabadde ffe tusaba omuntu yenna anaalaba ku mwana oba baamusudde oba aliriddawa nga muwala wa myezi awo 4 ku 5 batukubire ku masimu oba bamutwale ku poliisi erinaanyeewo batukubire tugende tumunone nze mu kwogera kwe